those abakyali maje namwe abagawumula nenga muri threat mbetaaga wano bwe mmalaawo okubayita abantu abo njagala tugende mu maaso n'akatambikano akatambikano ngenda kuwandika omukyala gwe bayita Marijan Black gwe mbalete mumanyi nga mulabulabi yani jona bawaddekokko ku kintu kyemwafunye kwati nze ne information entuufu bwe mmalaawo njagala mupite ba chapter leaders okusingira ddala bonna abali mu America abali e Canada abali mu Europe ba chapter leaders aba national platform buno obubaka bwengendo bawa mugenda kumanya omulimu omutuufu gwe mulina okukola kale nga bamaze obasinya katono kamala okuyisawo akalango kabakama bange kali akalango kamu era kankyukakyuka kekaluwa alright abakulembeze ba national platform saako people power mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza nti bagenda teekayo okwekalakasa ng'okwekalakasa kuno bagenda kwekalakasiza ku ssengejjero w'amawulire ga Bungereza kye bayita BBC Broadcasting House Portland Paris London ku W1A Friday 27th of February 2026 time 11 a.m. up to 5 p.m. UK time. Themes: free all political prisoners in Uganda, ash sanctions human rights abusers. For more information about this demonstration, please contact the leaders of National Platform in UK at their official email and their telephone number. Official email is officialukpeoplepower@gmail.com. Telephone number +44 75 97 73 6065 for more information about this demonstration. Kale gwena mwana Uganda ali mu ggwanga lya Bungereza tukutegeeza nti egenda kubeera ekwekalakasa ngenda kuzoomoza 27 genda weekalakase ng'olwanira eddembe ly'eggwanga lyo na buli kimu nga bwe kirina okubeera tojjanga okwo ebirabo ojja kukwasaako ebiri. Alright. Bwe mmala okuyisaawo akalango kabakama bange njala twala omukisa guno okwebaza mwenna bakomedi bakola emirimu ku social media okwogera abakomenti nga basharing bawala nnyo balira ddala mwenna world over mwe bali nnyo balira ddala bwe mmala obebaza njala tugende butereevu nnyo ku security alert bwe mmala security alert mbayirewo information enjagala mumpite wano Mr. Okero yemu abere ku video eno njala mumpite wano gwe bayita Sam Kaziwe akola ku CBS FM agayagala okuddamu okuyingira ebigere bya media nsereko bamuyita Sam Kabayita Professor Sam Kaziwe naye ajja ku video eno n'abantu b'emmengo bonna mbeetaaga kati tumala okuyisawo security alert zino then tuyoke tugende mu bwangu nga bwe buyina okuba. Alright, kamala okuyisawo security alert zino then tuyoke tugende mu maaso nga video buyina okuba. Okusookera ddala njala kuyisawo security alert zino abantu bazitegeere. 1. Mu nkola eri sophisticated mu nkola ey'ekikugu ey'okujja bannayuganda mwenna baganye okutegeera enkero ya Museveni ene security alert yammwe naddala mmwe abayina amaddu n'amaalo g'okuvuga emmotoka security alert zigenda kubeera 3 naye gwe wenna ng'oli mu Uganda ng'olina amaalo n'amaddu g'okuvuga emmotoka ng'emmotoka ebakutonedde ntonere omuli ab'amagye abanene abapoliisi bannaddiini n'abantu ba bulijjo be batonera emmotoka wuliriza bulungi nnyo. Nyande Soferi ayina tageti z'abantu z'ayagala okuggyawo before nga tannalayira oba nga amaze okulayira agenda bajjawo ati agenda bajjawo ng'ayita mu kudonating emmotoka zino yazireese nga ziva China zifaanana ngo lya V8 bwe zityo agenda kubawa emmotoka zino bannaddiini bannabyabufuzi abamagye abanene abapoliisi yenna omuntu asaana okudonatingira emmotoka nga tamwagala agenda muwa emmotoka wabula emmotoka zino mu esi yaazo n'ebizikwatako munda zonna ziri contaminated zirimu obutwa bagenda gikwa specifically ng'emmotoka eyo egenda okujjawo nkiddamu bagenda kudonatingira emmotoka eyo ng'emmotoka specifically egenda okujjawo eno program yawedde bagisayininze gwe kwata emmotoka gye bakuwadde ogivuge akatago bwe kanaakuba saluti oba ekibumba ne kyekanga ne kyegaaya it's up to you fe tukugamba anti bagamba nti ogw'okulya bwe gwasawa mmese eyo security alert yesooka eri mwenna mbategeezezza nti Amerika ze bagenda okuddamu okugaba zonna before okulayira bwe baba batuuseeyo
mwenda mukitegere mukoza kamanyi ng'akoza n'owebwa awo tuvuddewo. Eyo security alert yasooka. Security alert ey'okubiri, gwe wenna ng'omanyi nti waliko ne Museveni mu nsiko, gwe wenna ng'omanyi ko waliko ne Museveni mu nsiko ng'oli historical, either ng'okyali active oba nga wawummula ng'osukka emyaka 5 okudda waggulu. Nkiddamu, gwe wenna ng'okimanyi nti oli historical, waliko mu lutalo lw'ekinaana ng'oli myaka 5 okudda waggulu, either ng'okyali active oba nga wawummula naye nga okyali ne contact ne Nnyandwe, wulira bulungi nnyo. Museveni mutabani we Salimu Ssali balina enteekateeka ejjawo ba historicals bonna abaali mu magye ne Museveni, abaali mu lutalo ne Museveni n'abakyali mu magye, mwenna nga muli ba historicals. Bagenda bajjawo batya oba bajjawo batya kubanga mufa nga temanyi kibatta. Ekisookera ddala Kambalabule, amalwaliro okuli Mbuya Hospital, okuli Bombo Military Hospital ne some private hospitals, muwulize bulungi ab'amagye aba historicals. Enteekateeka eno ebaddeyo naye nga temugimanyi. 1, bw'oba oli mwana wa Mujaasi nga kitaawo yaliko mu lutalo lw'ekinaana nga kati embeera yetetegerekeka. 1, akugamba mbiri takyaguwulira. 2, amagumba geemeketanga gearbox eweddemu oil. 3, atuuka n'avaako, abamu nga mbalina ku bitanda nga yafuna nga omuntu wonoogwa oba ofunyemu kamunguruze n'ogwa, amagumba ne gaba nga takyasobola kugawulira. Kati wuliriza bulungi nnyo. Enteekateeka n'ebadde egenda nga mu maaso nga buli muzeeyi wo bw'agenda mu malwaliro gano okuli Mbuya Military Barracks oba Bombo Military Barracks oba any private hospital nenga government erina records ze mu ddagala ebadde babakubiramu eddala eribalwaza kansa erigonza amagumba gaabwe n'aba nga takyasobola kuba nti asobola okuwangala ebbanga ddene. Kino badde bakikola ebbanga lyonna nga temumanyi. Oyinza okufuna kamunguruze n'ogwa, ekiddako bakutwalira mu kagaali, okuva mu kagaali nga baga nti wadevelopinze kansa akulidde amagumba ng'oweddeyo. Kino bali mu kikola kati gwe yenda munnamagye yaliko ne Museveni mu nsiko ng'obadde tonnafeesinga kintu kino nga tebannakikola. Be aware, waliwo silent elimination ey'abahistoriko bonna abaali mu lutalo lw'ekinaana nga kati mukyali active n'abatali active egenda maaso. Mwenna mbategeeza aba UPDF officers abakyali active n'abaawummula naye nga mukyafuna omusaala naye nga mulimu kali nti ensi ekoze eki etabanguse. Mbategeezezza mwe munaamanya kye mulimpa ebisigadde eyo security alert yakumeka yakubiri. Kati ekyo bwemala kimanya nenkibategeeza ebisigadde mwe mulimanya. Nze mbategeezezza ebyange mbimaliriza. Security alert yokusatu. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu nkulamusizzaako wattu yonna gy'oli kansubire nti oli bulungi. Nsaba okukuloopera n'okukutegeeza. Nnyandi Esoferi kapaniki k'omutaddeko. Wattu buli muntu amugamba nti alina information ekukwatako. Nnyandi Esoferi asobola okusasula obuwanana bw'ensimbi n'ogaba ebirabo asobola okufuna information eyo. Mr. President nsaba okukuloopera. Era wonna w'oli bw'obadde oli mu contact ne ku baganda bonna abali ku ground. Baganda bonna bali ku ground. Nkusaba currently contact yozijjeko. Oba tobaako gw'obuulira. Nkiddamu nkusaba empuliziganyaayo ne baganda bo. Bennyini omanyi lwe weeraliikirira obamanyi. Omanyi n'abatakwagala. Naye nga bano bafunyemu ko olukungaana ne basinkana okulaga nti balunyereddwa nnyo okuba tebamanyi muganda abwe waali. Era ekiwayo ekimu which eno gye tufundikira wattu bagenze ne basinkana Nnyandwe. Nga Nnyandwe kyabaagalako mubuulira Kyagulanyi ali luddawa era zaakawo ki. Baganda bano bavuddeyo n'ebisawo bya ssente, abamu bavuddeyo n'emmotoka. Nkiddamu baganda bavuddeyo ne ssente, abamu bavuddeyo n'emmotoka. So njagadde okutegeeza Mr. President, whenever you are, be safe please. If you have been communicating with your family members, now you are not safe because Museveni, at the beginning of this week, some of them they met Museveni, and Museveni promised them, some of them they received the money, others they received the vehicles. So in case of any communication with them, please
You are in it for it. Please don't communicate with them because they are already being compromised by the state. So Mr. President, whoever you are, please be aware. Baganda bo abamu bomanyi nti obeera likira n'abalabe nnyini wamanyi kuliko ekiwayi eky'eggomba. Of course ngenda kuliko ekiwayi ky'eggomba kuliko n'ekiwayi ky'omanyi nenga basinkanye Nyanda Yoseferi kati nga boti Museveni ekyamanyi nti kwabo kuliko abamanyi wooli oba basobola okufuna communication ne bawa Museveni communication kyoli wano then Museveni n'abawa sente ze baagala. So kyekyo Mr. President unawo wooli njagala kutegeeza communication yo between you and some of your family members gisaleko. Otherwise ekijjo manyi kinyaga bitono nze byange bwente bwebikola. Bwe mmala bagamba ekigambo kino mutegeeza President wonna waali njagadde omusabira era abire emirembe. Wabula nkujjukiza bwenziramu n'empulira information yonna okuva mu sources nga mwaze mune musinkana Nyanda Yoseferi amanya ngenda kujjanga menye limu ku limu. Amanya ngenda kujjanga menye limu ku limu. Ate mumanyi nze nabatandika ddanga ne struggle yakatandika nabatandika. Era mwe kiwaye kimwe kyalemesa olumbe lwa Muzeeyi Ssentamu. Era mwe mujja muzungana ng'omukka mu ovulo mugende wa Nyandwe. Ekyo kyo kibagambye we mubuuke mulina okubuuka ne mufuuka kyesirikidde nja kujja amanya wano nga menye ebisigale munamanya kye munampa. Ne Mr. President wona wooli empuliziganya ne baganda bamu security alert ziba ziwedde. Kati njala tugende ku video eyatuleese. Video eyatuleese eyimiridde etya. Kansooke empiseewo ekigulalo gikyaleero. Kansooke empiseewo ekigulalo gikyaleero. Njala kiweereza mwenna bannayuganda gye muli mu Uganda. Naddala mmwe wattu abaakeera okunoonya omusimbi ne muwerera abaana bammwe ne bazzukulu bammwe. Mwe balinyewo balire ddala. Era mwe muyimirizaawo ekonome na buli kimu ekya Uganda. Naye bagamba nti akivaamu yakiyita ekyato. Kyekigulalo gikyaleero. Akivaamu yakiyita ekyato. Musajja mukulu Ssaano nga mulengejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga afutubadde Mmengo. Bwe yabadde ng'ali mu kugulawo emisinde okutunda emijoozi ya bizinensi ye egy'amazabi ga Ssaabasajja Kabaka. Yakwatira ku tenjogeza n'agereegerera abataasoma mu Uganda n'abagamba mbu bo kye banoonya ate ye yasoma ne banne bakirina. Bw'atyo byabagambe bataasoma. Naye nga ngenda okuzannya akatambi kano njala mmugamba ekigambo kimu. Mukulu, bwe bakuwaana okudduka wattu ate toyitawo opangisa. Nyongera okugamba Mayiga nti akivaamu yatiyita ekyato. Okimanyi nti population y'Abaganda eri miliyoni 2+ naye almost miliyoni 15 simbugumyeko. Ze zibadde zisonda ettaffaali, ze zibadde zijja misinde, ze zibadde zijja ku matikira ga Ssaabasajja Kabaka, era ze zizimbye Buganda, era ze zikuwa oluwalo, era ze ziweredde abaana. Naawe kennyini kitaawo bw'abanga yali musajja nnyo sirowooza nti yali asome n'asooka P7 kubanga ebyaffe tibimulaga nti yali yasoma. N'okumutegeeza nze namutegeeza ensi n'olyoka otegeera. Omukulu ono yagenze n'akajjera nk'amugiri ku malaalo mbu akudaalira bataasoma mbu kubanga ye banoonya already aba abirina. Nzo njala tegeeza mwenna bannayuganda bali mu ki mu diaspora n'abali Uganda. Ng'oyagala okumanya kolite z'omusajja omugwira Omunyarwanda ali mu lenje eyo, wulira bulizi ng'amaze okukkuta ajja atandika okukola emize emibi ku lujjuliro. Mayiga olw'okuba nti yajja nga n'ekereziya yamuwerera naye ali mize eyo egy'okutandika okukkuta atandika okwebajjagalira Abaganda gy'obeera nti Abaganda bonna baasoma so nga ate Abaganda beemiriza Obuganda abataasoma. Abaganda bazimba amasengere tebaasoma. Abaganda bazimba Obulange tebaasoma. Abaganda bazimba Olubiri lwa Mwanga tebaasoma. Abaganda basoma akayanja ako tebaasoma. Na buli kimu kyoliko kyazimba bantu abataasoma. Wulira bigambo bye mu kigwalo gikyaleero. Then ndyoke mugambe nti mukulu bw'obanga odduka toyitanga wokola ki wopangisa. Ekigambo kiwayogedde kibi nnyo era tukivumirira. Yagambye bw'ati. By'osoma okufuna nze byendense. Ennyimba mwali muzuulidde ezo. Omuntu atamanyi kusoma na kuwandiika talina lugendo. Bameka be basuuzizza bino eby'obululu olw'obutasoma. Temubawulidde. Bameka abalina ssente abali mu mbeera eyo. Singa otunuulira abantu abali yaddeyaddeko baasomako. Ataasomako atamanyi kusoma na kuwandiika tayinza na kulya bwami.
abantu era basinga okubonaabona beba bataasoma. Eyasoma bw'anaaba ali ku muwumbo, ataasoma ng'ali ku kibego. Bwekiri. Yoyo. N'olw'ensonga eyo mu kigulalo gikyaleero, njagadde okugamba, ewali obulema tebafunyizaawo ngalo, mukulu, okusoma kuyamba kubala na kuwandiika. Amagezi amazaale ozaalibwa nago. Lekera okujeregerera abantu abakufudde kyoli kubanga singa sibbo watu singa toliwo n'abalwanira ddamula ng'ogifuna mu bwenyi bw'olubiri lwaki mu abalwanira ddamula okugifuna mu bwenyi bw'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo baali tebaasoma. N'olw'ensonga eyo njagadde gwe nkulike mu kigulalo gikyalero ntegeeza abantu nti munnange be mwawulira ne bakkuta batandisa bakudaalira mwabatakkuta. Awo tufundikiddewo. Tugende ku video eyatuleese butereevu. Video eyatuleese butereevu njala kusooka kutegeeza simanyi kubanga wenzijidde ku mpewo mbadde sinafuna communication kula nti omwami ono afunyeeko ab'eŋŋanda ze. Video gye tutadde emisala bambi omwami omu abadde avagula bintu bye Allah n'amujjula ku kkubo n'emmotoka nga nzigule naye tetutegedde baafunye abantu be. So omuntu yenna nga omanyi omwami ono please nkusaba otegeeza ab'eŋŋanda okone mikwano nti omwami ono abadde avagula bintu akawulungu taake tasobodde kuddamu kavuga n'akoma mu mbeera eyo n'afiira ku kkubo yono wano. Omwami oyo afudde afiiridde wano nga akyegula bintu ku katale abadde ali mu kuteeka bintu bye mu mmotoka n'anogoka n'afa. Kyano bakiyita bulamu naye tewali amanyi kyabadde. Emmotoka ye yeeyo wabeera wamumanyi atuyamba ategeezeeko abantu ebyakagwawo kati olwaleero olw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 2026 sawa ndowooza ziringa mu 6.7 kati byebiri eno naye nga mawulire si malungi nasinga wabeerawo omuntu yenna amumanyi akuyamba ategeezeeko ab'eŋŋanda ze. Alright. Omwami ono emmotoka gyabaddemu ebadde UBK 765 Y. Registration number y'omwami ono Katonda gwajjuludde ng'ali ku kkubo eri UBK 765 Y. Allah gwajjuludde ku kkubo. Abooluganda bakona mikwanto basaasidde nnyo. Saako nammwe abafiiriddwako eŋŋanda zaabwe mu butongole namwe tubasaasira n'ekitabo eky'omwami ono okubanga Allah amujjuludde. Alright. Kati ekindeese ekipayopayo kwe kubategeeza naddala abantu abali mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe okuddamu bategeeza nti Nyandi Yosoferi ng'ayita mu Major Emma Kuteesa, Christopher Damulira saako n'abantu bali mu gavumenti bawa obuyinza abavubuka ba ghetto structures olw'okuba nti bali basuubira tebayinza okwegatta mu protestive vote n'oba obuyinza obw'okubba n'oba n'ennamba ez'okukola ki ez'okkubako in case abaana bano bafuuse ekizibu mu Kampala. Kati njagala otegeeza era Munnayuganda ali mu Uganda nti Uganda efuuse ungovernable, ababbi bafuuse ababbi misanattuku, omusajja ajja n'akuggyako ensawo ekimija ne kiwera balina n'amajambiya live batambula n'amajambiya akatambi kano ako tukatadde emisana abibadde mu Kampala mu kibuga wakati bwe bibadde. So njagala okubiriza omulango mwena batambula mu Kampala ng'otambula n'ensimbi ennyingi mu kikomye 1 kikomye ng'otambula n'ensimbi ennyingi kikomye. Ababbi bali mu Kampala balina amajambiya era asobola n'okutemako omutwe n'agenda n'ensawo. Nkiddamu ng'oli mu Uganda lekera okutambula n'ensimbi ennyingi era bw'obanga ogenda fulumya ssente zo tobako omuntu ina gw'otegeeza kubanga obutemu bususse Uganda. Naye nga kino kiri mu ghetto structures Christopher Damulira, Emma Kuteesa ze baateekawo ne bagamba zijjako mandate ey'okukola effujjo kubanga publicly bajja ne bagamba nti bawadde abaana bano ba ghetto structures okulwanyisa obutabanguko. Wabula ate tebaabasasula ssente kati abaana batandise okwewengeza naye nga bawengeza mu nkola ey'obutemu. Tebannava bo bennyini ku disowning abaana bano babagamba nti kimwakola obuyinza twabaggyeko kubanga bakitya. Eno video nayo kanjibazanyirwe mugitegere nayo.
ekibadde olwaleero. Omwami afubye mu dduuka nga weese ensawo kulimu ssente ne bamugoberera ne bagimuggyako bamukuba n'emisambagere ne bakomawo ndowooza abadde omuzira kisayagala okutaasa ye omukonti tumanyi oba agusigaze oba tagusigazizza. Eno vidiyo njagala ogyetegereze bulungi again. So kati byenjagadde bategezaako ebyo then tuleka tugende ku video eyatuleese mu butereevu. Video etuleese mu butereevu yeeruwa. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulembeze ba National Platform Bannayuganda mwenna mu nsi yonna video gyendeese muyinza okukaba ku maziga naye ng'ate ebintu bino batono nnyo babitegeera. Olunaku lwajjo nakoze video ne mbategeeza omukyala Marijan Black yaani ne mbategeeza ne bbaawe eyamufunisa obutuuze bwa Uganda. Naye omukyalo temutegedde emirimu ki gy'akoledde Museveni abadde agikola atya. Kati nkuleetedde bwino. Ekisookera ddala olunaku lwagenza okuziba olwajjo nga akulira bambasada bonna ng'akiikira mu lukiiko lwa UN owa Museveni gwe bayita Adonia Ayebale mu Amerika ng'alabika Mukama Museveni amutegeezezza nti ategeeze Marijan Black nti tagenda mu lukiiko olwa EU yamuyiseemu. Naye ate before Adonia Ayebale okwogera Museveni already yabadde yasindise dda abasajja okuva e Kampala nga bagenze dde Brussels okusinkana Marijan Black okumuwa instructions saako ne ba agent be across Europe ogenda okusinkana Marijan Black okudiscussinga biki bagenda okukola ki okwogera. Wabula bwazibidde nga bagambye nti ayinza obutagenda. So there is a possibility kubanga bakyaweyingamu okulaba. Kati byonna bye mwawulidde mawulire nga Okello lyemu ayogera nti basobola okuteeka emisango gya treason ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bakyayina eri college ey'okwagala okuwera ekibiina kuteeka ku president emisango gye gyaki gya treason bakyagirina. Kati ekyaganya omukyalo kiteeberezebwa nti omukyalo Marijan Black ekyamutiisiza oba bamugaana okugenda but probably ayinza okugenda ku mande oba sindika representative. There is a probability nti asobola okugenda basobola okusindika representative. One, Marijan Black agamba nti yatidde nnyo okulaba nti bapenetratinze seals zonna okuba nti badiscussinze eyabadde mu Uganda mu kalulu ne bakola ne resolution nga teyategedde byayise luddawa. Jukira yabadde block mugenda kutya. Jukira Marijan Black yabadde block eya Museveni ku Europe yonna ngenda banyonyera mugenda kutya yabadde block nga blockinga buli kimu. Ne yeye nyini yabadde shocked okuba nti ensonga zaatuuse mu parliament ya EU okuziteesaako nga bamukubye ekimooni yatidde. Era yabadde shock okuba nti ne Geneva bawadde access president okwogera ensonga ezo. Kati akimanyi yagambye Mukama Museveni nti omanyi nti Kyagulanyi ne ttiimu ye balabika baatupenetratinga era okutuuka omuwa podium wa audience okwogera Geneva kiteeka okuba nga balinayo baatuyita ne bateekawo obujulizi buyitirivu nnyo. Kati Marijan asuspecting okuba nti EU Parliament ne Geneva balina obujulizi nga tajja kusobola kubudefendinga. Ate nga yeeyita diplomat lawyer yasoma nga bayinza omuswaliza ku podium. Kati Museveni nga bwaweyinga ebintu byobutamuswaza ndowooza ne bayinstructinga Adonia Ayebale yatwala yalinga akoordinata ba ambassadors bonna n'amugamba Marijan Black hold on please. Nga ate Museveni tali certain ani owa Nuupu agenda okubeera mu lukiiko lwa EU olwa 23 ku Mande nga tali certain ani. Nekimutiisa.
kati bwe kyamutiisizaamu ne bakola eggulire lino kubanga baasose gamba nti tebina makulu era tebina kyebisobola kukola ki era abazungu tebalina makulu era Kyagulanyi yesibye ku bazungu wololololo kati ngenda basomesa mugenda tegere kisookera ddala buli obaka njala bosindikira omwami gwe bayita Sam Kazibwe ng'okola ku CBS FM buli obaka njala bukutuukeko Sam Kazibwe oli musajja muganda tukimanyi nti wandibadde oli lecturer oba professor mu ssettendekero linasomesa amawulire mu ggwanga Uganda oba wandibadde consultant so si presenter wandibadde oli consultant oba lecturer so si presenter kubanga emmenga ogwosingawo ebitabo naye Mayiga Abe Mukiibi Kawayamu bagenda kwonoona image n'ekifaananyi kyo nga bakuwa ebintu ebyokwogera ng'odifendinga Museveni government ye ng'atogezaako okuteeka wansi Kyagulanyi. Sizze mu bubi wabula nkugamba muganda wange Sam Kazibwe. Manyi Mayiga yakuwa instructions. Kawayamu yakuwa instructions saako ne Abe Mukiibi okutandika okudiffusinga n'okudimininga national platform saako ne Bobi Wine. That is wrong. Masters gye wasoma wagisomera mu bazungu waki tewagisomera Kampala. Sam Kazibwe okimanyi bulungi nnyo nti ekikola politics wa Africa abazungu bakirinako 60%. Wabuddaga nti ebyakyaga byagenza abazungu tebitulina makulu. Let me ask one thing. Master wagisomera wasimba bazungu ani yasasula master yo? Tumanyi ba state yasasula master yo? Mayiga yasasula master yo? Tetukimanyi. Nkudamu kugamba wadde olina masters please kozesa master yo n'omanyirivu mu ngeri erwanirira eggwanga so said meaning abantu baagala change. Mukulu Sam Kazibwe togenda kwenkana made in Sericom experience y'amawulire wadde yeti yasoma kufuna degree. Wabula programu z'otandise ez'okudimininga n'okudiffusinga enkyuka kuba CBS tugimanyi ekyo kikyamu kikomye nkusaba muganda wange bw'obanga olina obusente bakuwa ku CBS bukubeezaawo nnyo simayo banembaga bagikolera. I'm not sure sobola kusala kigambo naye muganda wange oyinza okutandika okwekaka ng'otambula ng'ensi ekuvudde mu tukugamba nkusaba ekintu ekiyitibwa okutandika okudimininga bannayuganda abaagala change olw'okuba ofutubadde Mengo kyesonyiwe kuba kati olinga confusing abantu. Masters wagisomera mu bazungu politics obadde osomesa politics ali ku international level nga abantu basomesa politics bwatambula era kuga nti abazungu bakyafuga ensi no bagisalirawo nnyo. Wakyuse ogamba nti Kyagulanyi yabadde mu Hege ne mu EU tekirina bakuti kina kyesobola kukyusa kitegeeza nti batandise okukyusa obwongo kuno kwe kusaba kwa Sam Kazibwe muganda wange ensonga ezikwatagana ku national platform ne Kyagulanyi sokoze esonyiwe bw'oba owulira oyagala kwogera at least yogera ku Museveni defending Museveni tukwegayiridde leka kussa kitiibwa kyo n'okusomako kw'olina okunene ate otandika okwegera abanyigirizi ffe kyonna ekiba kizze mu nkola yaffe totakibe nga tonakikenenya ndusu. Twagala kusooka kutula bazungu muzi kubagala sooka kutula bazungu ku Museveni njala sooka kubuuza gwe nga professor agamba nti okuguse mbawulire okimanyi nti waliwo kintu kibi kyonna kyogerwa ku byabufuzi mu ggwanga eryetaaga enkyukakyuka era tewaliwo bad publicity ne good publicity ekyo kimanyi. Omaze emyaka mu mawulire njala kubuuzaayo mu myaka Museveni gy'afugidde Uganda wali owuliddeyo EU parliament ng'ediscussing ebyokulonda ya Uganda mu myaka na Museveni gy'amazeewo wali owuddeyo Geneva Convention ng'ediscussinga ku issues za Uganda ku myaka nagyo gy'omaze mawulire tekibangawo. So you give credit to our struggle ompulira bulungi nnyo naye obadde otandika okuba bakusa student diffuse muganda wange abaana bajja kutwalaganya ne woosula oba wazimba oba wapangisa wajja kulema okubeerawo bino bitubikugamba bwabanga Mayiga yakutaddemu fuse eyo tandika okwogera ebyo bitakwatagana jjajja abaana bajja kulaga nti wasomera bwereere. Mukulu Sam Kazibwe nkutegeeza gwe wennyini obadde osomesa international politics oba kyetuyita geopolitics ng'otegeeza abantu nti abazungu basalawo kinene nnyo
kubufuzi mu nsi yonna wakyuse ddyo tandika okugamba nti ffe kitukola okutandika okutegeeza abazungu n'okulumba Museveni tikikyamu kyakyuse ddi ku bibadde osomesa ne byo wagenda okusomera kitegeeza nawe wegasse ku mugendo ogutandika okulinnyira muzzukulu wa Buganda nga nawe muzzukulu wa Buganda saagadde nnyo kwogera bingi message yange njagala ogifune bulungi nnyo mu mirembe bw'obanga okola ku CBS eweereza Museveni oli waddemu okudifendinga Museveni so si kudifusinga maanyi g'Abannayuganda n'Abaganda ke kabadde akalowoozo kange ku nsonga eyo kati awo tuvuddewo katusooke wano katusooke wano ebyabaddewo mu Geneva Convention ebyabaddewo mu EU Parliament ne bayisa resolution ne bayita ambassador wa Uganda otobadde information ogenda obawa information oluvannyuma ne bagamba tebagenda kukola ki tebagenda kusindika embaka waabwe which is okay kansooke mbazanyire video zino muziwulire bulungi nnyo njala tukwate video no mpola mpola wuliriza bulungi nnyo omwezi gwa January 2026 okuva mu parliament ey'omukago gwa Bulaya oba guyite European Union ogutula mu kibuga Brussels ekya Belgium kyasaba gavumenti ya kuno okwanukula ku kwemulugunya okwatwalibwayo Kyagulanyi Ssentamu Robert nga Kyagulanyi yakyassa ku gavumenti ya kuno nti etulugunya bannabyabufuzi abagivuganya olukangaga lw'ebyokuteesebwako ku bbalaza mu palamenti ya Bulaya ambasada wa Uganda mu mukago gwa Bulaya Marjam Blackso yalina okusooka mu ddiiro ku ddeka alondoola ebyokulonda mu mukago gwa African Union COMESA ne IGAD nga bonna boogera ku byava mu kalulu ke twakamaliriza kyokka gavumenti ya kuno egamba nti kikafuuwe okulabikako mu lutuula lwa palamenti luno era omuwandiisi wa minisitule ey'amawanga g'ebweru Vincent Bagire Waiswa bw'otumutuukiridde ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti gavumenti si yakukiikirirwa bagamba ambasada wa Uganda tajja kugenda abo bali mu kusaaga na kwekangabiriza kubanga eggwanga lirina right weraba nga ambasada alemereddwa okukola ekyamutwaza basobola omulangira nti takyetaagibwa mu nsi eyo inazibwa eggwanga lisindike gwe balowooza nti anaagondera amateeka g'ensi yonna munnamateeka era munna NUP George Musasa agamba nti singa gavumenti tekiikirirwa mu buntu waakiri baanukule mu buwandiike baabayise boogere si samuzi kuba eri parliament si kooti naye baabayise era nga babayita olaba bayita ne bagenda ne mu conference obuteekeddwa zi NGO ate kakati olwo eno parliament gavumenti ya kuno okuyitibwa kyaddiridde Kyagulanyi Ssentamu Robert ogw'omulugunya e Geneva mu lutuula lw'eddembe ly'obuntu n'okusereba mu kwegazanyiza mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu kulonda kwe twakamaliriza wabula NRM naye yanukudde ku nsonga eno netegeeza nti ya butaliimu tulina palamenti ekola ensonga zaabwe bazitwale mu palamenti tulina akakiiko k'abannamateeka aka Human Rights Commission ensonga zaabwe bazitwale eyo oba sinakindi batwale mu civil society ng'olukiiko lw'abannaddiini oba okwekubira enduulu mu kooti z'eggwanga kubanga ndaba bangi batera okugendayo era ne bafuna empolereza ennu kyokka bannamateeka abamu bagamba nti bannansi bwe batandika okuddusa ensonga z'eggwanga okuziropa mu mawanga g'ebweru kabonero akalaga obutaba na bwesige mu nkwata ya nsonga munda mu ggwanga kiraga nti tebakyesiga nnyo ebibeera mu Uganda oba ekitongole ekiramuzi ekya Uganda kubanga tuze nga tulaba mu biseera ebingi abamwe abasibe bwe babakwata nga babalumiriza okubeera mu buvuyo okusinga aba supporters aba opposition babatwala mu kooti naye kooti tulaba nti tezisobodde okuwulira egyo emisango mu bwangu nebasalira emisango oba nebata kati n'olwekyo omuntu abeera mu opposition aba atya nnyo ntayiza obutafuna obwenkanya mu kooti zino ezaffe eza Uganda anakiikirira NUP mu lutuula lwa palamenti luno naye tannamanyika obanga kyaddaaki Kyagulanyi Ssentamu Robert pulezidenti w'ekibiina kino anaakoma okuwulira ku nsiko ne yeeyoleka okubeerayo mu buntu oba anakiikirirwa abantu abalala abakulu mu kibiina bwe tubabuuzizza ku nsonga eno bwe bati bwe batwanukudde tetwagala tusaba okulula ekintu kyonna bannayuganda bayinde balabe kyemmanyi kijja kubayo omuntu kulwa NUP ateeka ensonga za NUP ku mmeeza Walugembe Josephat alright bwe zityo ensonga bwe zatambudde naye kati ewali okulya n'okukomba essowaani weewano nababuulidde omukyala Marjam Blackso ngenda babuulira information emukwatako wabula buli omu
tula kakkana recording akatambika nabalaze bawe nemba wa buli kimu naye nganze bulijjo nsooka kuwa information nenkuwerako n'obujulizi ngendo kuwa reference evudde munze wattu nga buli kimu kitambudde bulungi nnyo kati mu kusookera ddala njagala nsooke ndowooza nsooke Mirijani Black yennyini mu bigambo bye mubadde temuliranga ddoboozi lye njagala nsooke Mirijani Black yennyini mu bigambo bye wawula Mirijani Black so yennyini aludde mu system ya Nyando Yosoferi. Nyando Yosoferi agamba mu Kyagulanyi bakyakolaga n'abazungu ogenda kwewuunya ani yeetaaga abazungu n'okusinga Kyagulanyi. Omukyalo ono erinnya limulya Mirijani Black so mukyala mudaaki naye olw'okuba nti yayingira mu Uganda mu myaka gy'ekinaana nga Museveni n'akabinja kaakaaba yeekera baali tebayina muntu asobola bakuutira kadingidi ku international level okuba connectinga ku international media okubeera recognized mu government z'abazungu era nga baali tebayina baali balina mu government nga bakola emirimu egyo mu government nenga tebamanyi kintu kye bayita nti omuntu yenna asobola okusaba asylum mu ggwanga eddala n'abanga akuumiddwa ng'ebiseera byo tebakimanyi kisobola okubeerawo. Ani yakola ebintu bino byonna okuddusa abakungu ba Museveni bonna global wide yabaddusa yali mukyalo ono Mirijani Black bwe yali ng'akyakola mu kitongole ekya US ekitongole ekya UN ekikwasaganya barefugee ng'ettabi lyakyo ebiseera bye bakola ekyalinga mu ggwanga lyaki mu ggwanga lya Kenya. Omukyalo ono ye yatambuza yafuna Museveni empapula ezimutambuza eza refugee eza asylum Geneti n'afuna Muhoozi n'afuna Lwakana Lugunda amama amabazi bonna nga bamanyi omukyalo ono yakola pepa aka myaka gy'ekinaana ompulya bulungi nnyo kati nga tetunnagendayo kansooke ndikuvire ku ntono. Omukyalo balina amannya abiri ge bamuyita mu deep state. Erinnya erisooka bamuyita Fixer. Era wabaze mu state tebamuyita Mirijani Black so bamuyita Fixer. Mwenna ekigambo Fixer mukimanyi ye muntu atetenkanya ensonga ne banga ebadde egenda kulema ye asobola okutetenkanya ensonga eyo. Eryo erinnya erisooka lyamuyita Fixer. Erinnya eryokuba bamuyita Black Widow. Erinnya eryokuli bamuyita Black Widow ge mannya ga mwenna wawudd over mbadde temugamanyi. Manyi kuno Nyando kwali Geneti kwali mwenna ba ina mukwe bali amanya agali mu secret papers agekya amagono mukyala bamuyita Black Widow bamuyita Fixer. Kati ekyamutumisa Black Widow mwenna abera ku mitimbagano gino abasoma ebyafaayo by'ebisolo ebyebiwuka. Black Widow Nabbobi kika kya Nabbobi kisangwa mbibira bya America eyo naddala mu Brazil. Black Widow eno Nabbobi yo bwe tebera nnyo mu bikolwa bya mukwano. Black Widow ono oba Nabbobi ono mu butonde bwe bw'abanga ayagala okuzaala asisinkana omusajja omulundi gumu ng'awulidde ayagala kuzaala. Bw'asinkana omusajja oyo omusajja olumala okumwebigika n'amala okumwebigika bulungi nnyo obugoma n'amala okuba obugoma Black Widow yennyini olw'okuba alina obujja bungi amaliriza ng'assa omusajja oyo mu ddakiika yennyini amwetugira n'asigala ng'abaana be bagenda okuzaala tebalina ba step mother balala kubanga bakimanyi nti oli omusajja ajja kujja ayagala bakazi abalala nti bwekityo bwe kiri mu science bw'osoma spider gye bayita Black Widow nti omuntu spider bwe mala okufuna olubuto ku musajja oyo agifunisa olubuto emuttirawo immediate effect yo neesigana olubuto lwayo na bwana bwayo ng'omusajja taliiwo. Kati kyekyamugezesa ku Black Widow eyo lyerinnya kati Fixer afikisinze ebizibu bya Museveni okuva mu 80s up to date nga temunnamutegeera. Kati olwaliro nze mwasa agamanya gali aga Fixer ne Black Widow mbadde mugamanyi manyi kati Museveni atidde.
era ekyamutumisa Black Widow tayagala muntu yenna kabeere muzungu munne kabeerani mboyogera ku Museveni kimuyisa bubi era takyagalanga nako kyekyamutumisa Black Widow tayagala muntu yenna ayogera ku Museveni ne saako ye yonna kitegeeza nti akolanga nabbubyeri Black Widow nti tayagala ye abasigadde bonna ye olwamala okutuuka abasigadde bonna n'abazikiza n'abanga yedifengira Museveni n'akakondi kaabwe kyekyamutumisa Black Widow. Saagala kwogera bingi nga temunnafuna ddoboozi lye mu bigambo bye nga yeeyogerera then tusimbule video. Yes. Okay, my name is Miriam Black Soul. I was originally a Dutch citizen. I studied there and I got a master's degree in laws. So after my degree, I was working with UNHCR in Nairobi, Kenya. And that was the period from 82 to 85. And at that time, there were thousands of Ugandans who were fleeing the Obote regime. And that is how I got to learn the National Resistance Movement, its leaders, many of whom were in Nairobi as refugees, or some of them recognized, others are not. And at one stage, there was a lot of insecurity. People were kidnapped to go back, force them back to Uganda. So that is when a lot of the leaders who were working behind the scenes to help President Museveni in the struggle against injustice and chaos and anarchy that was prevailing in Uganda at that time, who came to me and said, but Ambassador, I was not Ambassador, Miriam, you are the protection officer, you have to protect us against these injustice. It was a violation. It's called a refoulement in international law. It's not supposed to happen when you're being returned by force to the country where you fear prosecution. So that was a real turning point. It happened in 83. I had just arrived about 1.5 years, and that is when a lot of people were in danger, like the former Prime Minister, the Prime Minister before that, Dr. Rugunda, Mama Mbabazi, the wife of the president, his children. I managed to assist them to go to Sweden. So they actually took asylum there as a second country. Yeah, so this was going on for a long time. There are many others who were then later on became ministers who had also been refugees in Nairobi, who had to look for other countries of asylum because it became too dangerous for them to stay in Nairobi. So that happened, and there were many other armed groups that were opposing the regime of Milton Obote, but I always had a little bit more faith, quite a bit more faith in the National Resistance Movement. They were more strong, they were more serious, they were more... So I used to get regular reports from Dr. Rugunda when he was still living in Nairobi, and we would get close to discussions on the way forward and where we are and how things need to be dealt with differently. So when I left UNHCR, I started a consultancy firm in Nairobi. I didn't go back to the Netherlands. And that is when there was another regime change in July 85. And that is when President Museveni, he was not a president then, he was the commander of the armed forces, who came to Nairobi and asked to meet with me. And of course we discussed a lot, and he said, thank you what you've done for people of Uganda in your capacity and for my family in particular. And would you like to work with me, in establishing contacts with different embassies whose political officers I always knew because of the refugee situation. So that is what I did. I introduced the external committee to the embassies. So we had ties because everybody believed that National Resistance Movement, National Resistance Army were a bunch of Marxist, socialist, Leninist, whatever isms you could attribute to them. They didn't believe that this was a person that required their support in case he became a leader.
So then we had the peace talks, and then eventually President Museveni took over. In any case, the peace talks were signed. He was supposed to become the vice president, but he was already more than half in charge of the country, except the capital, Kampala. So in January, I got a telephone call. Said, Miriam, we're in Kampala. Can you come? I said, of course I'll come. And then... Which year was that? 86, that is when he took over. So I said, of course I'll come. So can you organize a charter flight for us? Because there were no flights anymore because of the coup d'etat. The flights all had stopped. No Kenya Airways, no Uganda Airlines, all the flights. So I chartered an air charter and then flew with about 11 people. Prime Minister hadn't been sworn in, many, who was also still in Nairobi, the wife and some 2 nieces and some other... Ebigambo byewulidde mu kamwa ke sikange mu kamwa ke ng'abyeyogerera. Kati bw'osanga emboodoli ya National Advance Movement oba National Rwandese Movement, lwaki Kyagulanyi abaana be abajjawo, lwaki Kyagulanyi tali mu Uganda? Museveni ono mukyala yayamba Museveni okufulumya famire yonna ogitwala Sweden. Naye kenyini okufuna empapula buli gwomanyi yenno wa NRM yafuna empapula ezamufuula refugee basayira musiika nga bayita mukyala Mirjan Black. Kati bw'omala okulya ebigo by'omukyala oyo mu makamu ake ng'akonfesinga bye yakola, kati ngenda baleetera dda telinini gw'abadde akola, mugenda kutya. Naye olw'okuba nti nze information sigifunnya bw'omu, waliwo mwana muwala eyafulumiza part of the information. Akatambi ako katambudde ku social media. Wawula katambudde nga temunnafuna information oba kye tuyita okwongereza ku information eyo. Njagala nzanya akatambi k'omwana muwala ono, nange ngenda obbongereza ku information gy'ataabawadde nga mutegedde kiki ekizibu kya Uganda kibadde ki era baani abakibaddemu. Mwana muwala y'ono njala mu recording video eno abakulembeze ba national platform ba chapter leaders mwenna bulijjo mubuuza ani yaddusa Museveni, ani yaddusa Janet, ani yaddusa Muhoozi, ani yaddusa Ngabonakalo Lugunda, bonna ani yabaddusanga okufuna asylum ono Marijane Black. Kati njagala kuwa chance mwana muwala ono mu dakiika 6 abannyonnyole then mbawe additional information mugenda kutya. Ayagala okumanya ono omukyala Miriam Black Soap, ambassador wa Uganda mu Brussels, mu Belgium ne Netherlands, eno video yo. Ono omukyala abatamumanyi mukyala mudachi. Wadde nga kati muna Uganda ajjudde. After denouncing her citizenship mu 2003, eyadachi nafuuka fully citizen of Uganda. Ono omukyala munnamateeka mukuuketivu. Era ono omukyala during 1980s yalinga best mu Nairobi ng'akola n'ekitongole kya UN nga be bayambako ba refugees by then mu ntalo ezaalinga mu East Africa naddala ezaalinga mu Uganda nga Museveni bali mu nsiko. Era ono omukyala ye yalinga ayambako Janet okumuwa emmere n'okumukweka e Nairobi. Ono omukyala yakwekanga ba associates ba Museveni ne Museveni kennyini. So relationship yono omukyala ne Museveni evira ddala mu 1980s. Museveni bwe bawangula olutalo n'afuuka president wa Uganda mu 1986. Ono omukyala yava e Nairobi n'ajja Uganda n'atandika okukola emirimu gye egya consultancy n'ebirala mu butongole. 2023 ono omukyala Museveni yamu appointing okufuuka ambassador wa Uganda mu Netherlands ne Belgium n'okwasaganya ensonga za Uganda mu EU. Omulimu gwaludde ng'akola okuvira ddala 2003. Era we bamu appointinga ko position yeyo n'adenouncinga citizenship ye eya Netherlands n'afuuka omutuuze we Uganda fully. Ono omukyala Museveni yali yateekateeka dda. Era Bannayuganda twebaze nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu eyazze n'atugulawo amaaso. Bino byonna ffe nga bannansi abasinga twali tetubimanyi nga tetubiwa attention. Twali tetumanyi na kumanya nambe singa ordinary citizens Bannayuganda babadde tebakimanyi na kushimanya nti no ambassador waabwe owa Belgium ne Netherlands mukyala muzungu. Ono omukyala zazanyira nnyo Museveni empiki ng'era mubikirira nnyo. Kubanga yamu representing mu buli kintu kyonna mu International Criminal Court, mu UN, mu EU, buli wamu yamu representing mulimu gwe kuwolereza Museveni, kubikirira ebikolobero bya Museveni n'ebirala.
n'okumulobingira gy'emirimu gy'emitongole gyakola okufuna aba-partners, aba-trade, investment, tourism, ebyo bwe bityo. So gavumenti ya Museveni yali yeteekateeka ng'ogyeko okuteekateeka fake opposition, ono omusajja yali yeetegekera dda internationally nga tolina woyinza kuyita kumukuba. Bannayuganda musabire nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyatutuusizaako omuntu yenna kyalina doubt nti enkyukakyuka egenda kujja Uganda, ke kaseera otandika okuba n'essuubi. Ono omukyala bamuyise ku Mande agenda abitebye kuba bulijjo byagamba abakungu mu EU balaba ng'ate si byebiki, si byebituufu. Bagenda musoyasoya kajjogijogi w'ebibuuzo. Agenda kubeerayo nga representinga gavumenti ya Museveni. Naffe tugenda kubeera ne ba representatives baffe okuva mu NUP. Hopefully Joel Ssenyonyi anaabeerako. Because I like how he does his submissions. Bebe bitonotono ebikwata ku ono Miriam Blackso. Museveni yali yazimba ekintu kye. Era senga sikujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali muntu yenna abadde agenda okusobola okulwanyisa Museveni. Both ewaka, regionally ne internationally. Yali yaluka ekintu kye. Kyovula tubadde nga ne muloopa emisango mu ICC nga tegitambula lwa mukyalo oyo. Alright. Njagadde nsoose kuwa mukyala yennyini bwe tugenda okwogerako mu bigambo bye mbiwulidde nenkuwa reference ya comrade ono ng'akuwa part of the information. Kati ngenda kuwa information ogenda kukwata ku mutwe. Kati mbutongole akatambi kavudde kwanjula katandise. Nkugambye omukyalo ono amanya nenze nalina mwogerako emyaka ndowooza nga mukaaga mabega naye nga batomutegeera yaani. Ono si yekka ye ambassador atali mu Uganda, ali mu embassy za Uganda no. Atwala ebbendebendo lya Bungereza lyonna muwala wa Madivan mumumanyi bulungi mukyala muyindi. Saudi Arabia bali omulaba na Uganda ate abakola mu office wona bagwira n'ensendera zonna Abanyarwanda beetolegwa batonda all over nga batekinga embassy za Uganda. Saago si mawulire mwe mbadde mukimanyi. Kati tutandise amanya ge mbadde temumanyi nga basomesezza mbagambye bamuyita Black Widow. Tayagala muntu yenna asemberera Museveni ne ba associate be bonna. Fixa buli kintu kyonna ekiganye ono Black Widow yabadde akikola. Both local and international. Gali agamba Lijan Blackso gemanyi kubanga yambasada. One nga tusimbula akagaali kano mukawulirize bulungi nnyo. Omukyalo ono yajja mu Uganda n'afumbirwa omwami gwe nabagambye Dr. Ronald Bata. Njagala ko soka kola maka small clarification. Jobe nakoze video nabagambye nti Bosa ava Maserengeta. Dr. Ronald Bata ava Maserengeta nedda. Waliwo okomredi omu yakolanga ne Dr. Ronald Bata. Yangambye no, Dr. Ronald Bata yali ava mu bitundu by'amambukaawo we yali ava. So kitegeeza Dr. Ronald Bata yali musajja nga ava mu bitundu by'amambukaawo wakati awo nga totukeri mambuka nenga waawo. So si nti wa Maserengeta nti wa Kabano no. Yali musajja muki? Musajja muna Uganda. Ekifaananyi nakibalaze bulungi nnyo ekya Dr. Ronald Bata. Kankibadde mu nkibalage bulungi nnyo abatasobodde kiraba lunaku lwajjo. Yoyo Dr. Ronald Bata. Era kankibaddizeeko eno mukire bulungi nnyo. Yoyo Dr. Ronald Bata eyawasa omukyalo oyo Marjan Black era eyamufunisa obutuuze mu Uganda alyoke akole emirimu gye. Ndowooza bw'osoma wano njagala kuwa ekifaananyi kino bulungi nnyo okyosomere mu ango endala. Saagala nnyo kwa information nga sikuwadde reference weerabireko weesomere bulungi nnyo. Ndowooza reference eno osobola ogikuba screenshot bulungi nnyo. Njagala ogikube screenshot nkuwa information ekwirako ne evidence. Njagala muŋŋambe nemaze okuba screenshot eya information yono bawa
Dr. Waddo Marjan Black. So, Fixer or Black Widow. Mojimaze or Jikuba screenshot. Alright. Yeke nyini ngo mukyala ebifaananyi mwabire bulungi nnyo yono wano mu myaka gye gino egikaddiye yoya mu myaka gye gikaddiye naye nga gwolaba yajja mwana muto nga yasoma international law yoyaawo nga bali ne Nyandi Yosoferi tibahabulwa kati njagala tutandika akatambi bulungi nnyo buli kimu amaze kifuna bwe mmala ofuna information eyo kati akatambi katambise. Omukyalo oyo yajja mu Uganda myaka gy'ekina na information yamugifunye mu biseera ekibinja ky'abayeekera ekya National Resistance Army nga kiri mu kulwana wabula nga tekirina muntu yenna asobola kikuutira kadingide ku international level wadde kisakira amawulire gonna oba okutegeeza abazungu nti ono Museveni bw'ali ekibinja kiriwo ekiti balwanyisa kino bakola bwe bati nga ne family zaabwe tezina muntu asobola zisabira mpapula ziziddusa kuva mu nseezo kuva mu Uganda kodda mu nsiki ndala omukyalo ono yali akola mu kitongole ekyo najja natandika okukola omulimu ogwo olya bulungi nnyo nagukola bulungi nnyo kati omukyalo nga bange tayagala kintu kyonna kikwata ku Museveni wadde abantu be kino abantu mwebuuza omuzungu alekawo atya Dutch citizenship n'afuuka munna Uganda wulira wano omukyalo bange nti ali too money minded ayagala nnyo ensimbi n'okusinga amayembe ga Nambaga oba aga Kifaalo ffenna nze naawe tukimanyi nti sisitimu y'abazungu ekebera income yo ne expenditure okuva ku empaka ku Z so omukyalo okuba nti yakolera Museveni emirimu mingi nnyo yafuna ebyobugagga bingi nnyo n'ensimbi nga tasobola kubeera nga asobola okutambuza ssente ezo n'ebibugagga n'abiteeka mu bazungu banne nga tebagenda mubuuza ssente ozijja luddawa lwaki olina ABCD kati olw'okuba nti yali afumbiddwa Dr. Ronald Bata ate ng'akoledde Museveni emirimu mingi nga ssente ayina ezitotogana ng'obuloolo nga ne security anya kubanga ligimuwa eri n'asalawo okukuma ebyobugagga bye mu Uganda nga tejjajja mubuuza waba ndi zino ssente ozijjawa oga nti wannyo wamu eyo mulingiza nnyo eno nina obutuuze n'asalawo obutuuze bwa Budaaki n'abusazaamu n'afuuka munna Uganda era munna Uganda mu mateeka kubanga abakuba nti Mudaaki bandibadde bamubuuza ennyingiza n'ensaasani ku byobugagga by'alina kati olw'okweka ebyobugagga n'agamba bazungu banoonyereza nnyo obutuuze bwa mulubu basikyali Mudaaki nze ndi munna Uganda n'akita mukitegedde bulungi nnyo kati awo n'asalawo akolere mulimu Museveni emirimu ku international level ejja diplomatic support kusupportinga ekibiina kyabwe ekyabayeekera okutambuza nga family zaabwe zifundanga refugee status asylum papers bonna beyamba mbagambe nti yamba family ya Museveni yonna bonna abali mu government bonna abali ba historicals yafunanye empapula okufuluma n'okuyingira eggwanga okusaka okukola buli kimu okubajjanja buli kimu kyonna n'okutuuka ebuswidi yonna ng'omukyalo ne yakola ki yabikola tugenze mu maaso kati omukyalo ono bw'amala okuyamba Museveni okukola buli kimu kyonna ne international community omuyamba n'okufuna ensimbi n'okuba nti TV zimwogerako ng'akozesa omukyalo ono okufuna sapoti amawulire ebyensimbi n'okubakuuma omukyalo mulimu n'agukola bulungi nnyo oluvannyuma lw'olutalo mu 86 omukyalo ono ng'olutalo luwedde nga bw'abagambye nti Museveni yamuyita n'akomawo bw'amuyita n'akoma n'atandika okukola emirimu gye egy'okufikisinga ebizibu byonna ebyali mu lutalo olwo kyova olaba tewaliwo accountability ku bantu abattibwa Luweero ku masaka y'e Luweero Fixer yali akikola ne Museveni tasobola kubulya baani batta abantu nenga yabatta olwo n'afikisinga abazungu bonna be mwalaba bajja nga bannamawulire Museveni yayogeranga arrogant ng'akimanyi nti Fixer akola ki Fixer waali n'afikisinga dda terina wa Museveni yenna kati Museveni amala nga Fixer amaze okufikisinga ebizibu by'omukinana byonna mu lutalo lw'ekinana mukaaga lwonna lw'ekinana mukaaga lwonna ekibaka mu kinana omukyalo na fixing ebintu byonna Museveni
agenda atandika olutalo lwe Rwanda. Era bulijjo temwebuuza lwaki Kagame tebamuyita, Museveni tebamuyita mu International Criminal Court about that ono fixa yakola ebintu ebyo. Kati Museveni agenda atondawo koni mu Northern Uganda. Museveni atugumbula abalugwala nga n'abamu abafumba mu seppiki n'abakola buli kye yali ayagala obbakola. Bw'amala obbakola buli kyayagala obbakola, ka video kano nakabazannyira omulundi gumu njagala kabaddiramu ka video kano. Nejjukira Museveni takimanyi zino records gye ziri zino, kano ka video nakabalagako olulala kankabazannyire nga nkatadde eri. Bya Museveni amanyi nti obujulizi tebuliyo. Where is the video? Nakataddeyo nakajjeemu. Katambi kaluwako. Saka upload nze kweri nga bakankoze bubi nnyo. Oba nakajjeemu. Nakajjeemu Museveni ng'oba oli mulogo nnyo. Nonno tosobola kuwona kaakano. Kati akatambi kano kengendo bazanyira. Ono byonna yabijjawo. Kana akatambi kano kengendo bazanyira. Kano nakabazanyirako dda kano. World with propaganda and TV teams access to investigate the appalling human rights record of the National Resistance Army in northern and eastern Uganda. Operation Sim is an unprecedented report by the first Western TV team to investigate the intolerable abuse of Ugandan women and men through rapes by the NRA. For a long time, the NRA government has been killing political opponents by deploying HIV-positive soldiers to rape them. It is the only government which is actively involved in the intentional spread of AIDS at a time when the entire world is struggling to stem the spread of this deadly disease. People by the turn of the century. In the East African state of Uganda. All right. Akatambi ako nakabazanyirako dda ebikolobero ebyakola mu Northern Uganda. Museveni bw'amala okukola ebikolobero byonna mu Northern Uganda ngasse n'atugumbula n'asiga abantu obulwadde. Ayita Marijani Black so fixa oba Black Widow. Bwamuyita batandika kyebayita wulira bwamuyita nga Museveni akitegedde nti bigenda muzaalira maka ebyazaalira ku nsiko mutalo mambuka. Kyovola ba Nobert Mao musajja mubi nnyo alinganga enjalero mekiro y'omu kuba obujulizi nti Museveni yatta abantu bo mambuka naye obujulizi bwo bwakomawa lwaki yasirika lwaki kati akolera Museveni. Byonna Museveni yamanya nti bigenda mulinkinga kubanga abantu balina obujulizi nti Museveni yekkoni yatta abantu. Museveni asalawo ye kennyini ayimiriza olutalo olwo. Bw'amala odduyimiriza ateekawo kye bayita trust funds for LRA victims. Yateekawo ensawo n'ensimbi ez'abantu abaataagulwa olutalo mu mambuka ga Uganda. Abajjukira obulungi ssente ezo UN yamuwa ssente, America yamuwa ssente naye neziyajja mu gavumenti. Ssente ezo baziyitanga trust fund for LRA victims. Bw'ateekawo trust fund yeeyo eyali agikulira yali mukyalo ono Marijani Black so fixa the Black Widow. Black Widow nga yasayininga ku ani ayina ofuna natalina kufuna. Black Widow yakola omulimu guno wammanga.
yatandika okusunsula ba victim abalina information erumika Museveni nti yali abega okutta abantu n'amalo basengejja n'abateeka ebbali n'abalabe yajjako information nga tebalina nnyo kurusha information abateeka ebbali kati n'ategeeza mukama w'ennyando nti abantu bano bakulinako information bangi nnyo n'asooka n'atuuzaako ekiwayi ekimu n'akigamba nti bwe mba mwakufuna ssente zino n'okufuna emirembe nti ye mukkirize nti mugenda ku defendinga Museveni nga mukkiriza statement zembawo okwogera nga mu defendinga Museveni nti si yali mabega okukola ki wokukola ebikolobero by'okutta abantu mu mambuka ga Uganda bonna abakkiriza okukyusa statements zaabwe omukyalo ono yabakolako information n'akola fayiro ku buli muntu n'akwata fayiro zino zonna n'abajulizi bano n'azifayiringa bulungi nnyo ne babasasula ssente ng'amaze okkiriziganya ne Black Widow ono ne Museveni ne bakwata fayiro zino ne bazitwala Hague oba mu International Criminal Court omusango guli gwe muwulira nti tegulina gulumira Museveni nga buli aliyo alumika koni naye nga omukyalo ono yakuŋŋaanya abantu bonna abalina obujulizi abo abaagaana okukkiriziganya n'ensaba ya Marian Bulakobe ya Museveni bonna they are nowhere to be seen. Yensonga lwaki tolina wawulira nti omusango gwonna gulumye Museveni ku nsonga za koni omukyalo ono yakozesa intelligence ye n'obumanyirizivu mu mateeka olw'okuba nti muzungu n'akola fayiro ku buli muntu yenna n'abakyusa windo ne bakyusa affidaviti zaabwe nga zikondeminga koni nga zijjamu Museveni n'akola fayiro ezirimu abantu nga badifendinga Museveni yabiriimu n'azisitula zonna n'azitwala Hague era ne baggula omusango nga Museveni taliimu mulimu koni yekka yensonga lwaki ne Hague yakwata omusango ogwo neguteeka ku koni nga Museveni toyina w'omuwuliriramu wadde n'akamu mpandikira mu comment section nti kyenkunyonyodde okitegedde nga sinnagenda walla mpandikira mu comment section nti kyenkunyonyodde okitegedde tulyoke tugende ku nsonga endala ku step eddako bamuyita fixa eddala bamuyita Black Widow njagala nga mu comment section nti kyokinyonyodde tukitegedde ngende ku seeriddako oyo omu nze siva ku nsonga nga omutannagitegeera njagala ngende ku step eddako ng'otegedde alright mutegedde bulungi nnyo kyekimuyisa fixa nti she can fix anything as long as he is defending Museveni both local and internationally. Yensonga lwaki Mao teyaddamu kukola statement yonna bonna abantu bomambuka babe they turn against their fellow northerners due to Mariam Black. So fixa the Black Widow okitegedde bulungi nnyo kyovula nti muhege omusango tegwagenda yonna bonna abaliyo ono omukyala yabajjako obujulizi ng'amaze obbalimbalimba bakkiriziganye n'okusaba kwe n'okusaba kwa Museveni babawe trust fund n'okukyusa statement abaagaana tugenze maaso ekyo Museveni yakikola ng'omukyalo n'amusindisenga ekyokulwanyisa ekyokusifu ekyokumanya baani abalina information implicating Museveni mu nkola ey'olutalo lwali mambuka. Museveni omukyala n'akozesa intelligence ye n'intelligence ya Museveni n'acompromising abantu abo abandi badde nga ba witness mu LRA wo Museveni yenkera gye yetegekera n'abakyusa obwongo bonna ye n'akola fayiro zonna era ne yasitula omusango n'aguwa banjala soka kubuuza
waliwo victim omamboka oba enne citizen from northern Uganda who reported that case to Hague? Waliwo ebuuzizaako ani ya reporting omusango ego Hague? Yali Marijane Black with the help of Museveni. Lwaki si Nobati Mau? Lwaki si Nancy? Ekyo nakikola nakimaliriza. Kugambia profiling buli kintu kyonna ng'akikola nga Museveni bw'akyagala n'alongoosa erinnya lya Nyandeso Ferry n'alaga nti taliimu wano watu wonna mu kintu ekyo kyonna. Case was closed. Investigation ze bandibadde bakola ku Museveni, case ne bagiclosinga ku musango gwa Koni. Bw'amala closinga case yo files yatwala mu Hague, Museveni abanga ali cleared. Omusango ne gutandika okutambula nga ne Koni gubawozesa taliyo n'okutuuka olwaleero yoyo mukyala Marijane Black. Bw'amalaawo okukola ogwo, waliwo balooya abaali beetegefu okuwaabira Museveni mu International Criminal Court nga balooya bano bava mu maserengeta ga Uganda. Balooya bano baali bagenda kuwaabira Museveni mu International Criminal Court ku masaka eyali mu Bwakabaka bwa Rwenzururu. Uli onyiige bano baali bavuddeyo nga bagenda kuwaabira Museveni mu International Criminal Court nga nejjero ero lukwali na Museveni. Kiki ekyatuukawo ku musango ogwo? Bulijjo mumanyi lwaki gwagaana? Gwenjogerako gwe guno wano. Nze nkuwa information ne nkuwerako n'obujulizi. Aya. Mungambe kitangala kingi. Sina kyengera kikolera ndowooza. No, wait. Weego. The moment when the barrel of gunfire went silent and smoke billowed from the palace marked the end of a protracted negotiation between the Omusinga of Rwenzururu, Charles Wesley Mumbere, and the army. Gunshots had earlier on rang out at the palace when royal guards confronted the army in a siege that lasted about 2 hours. Now we are at the Musinga's palace, and as you can hear, there are many loud gunshots that are going on back there. And we are taking cover right here, which is just 200 meters away from the gunfire. We've been told that the security officers are trying to breach the perimeter that was on the field, and they're trying to get inside and arrest as many royal guards as they can. NTV has learned that Mumbere had been given an ultimatum of up to 9 a.m. to surrender his royal guards, a request he turned down. We gave him an hour, it elapsed. Because we were supposed to storm that camp, that palace, by 11. So we again, the president again called, gave him 2 more hours. But please, sort this out. Now that one, we sent everybody here, his people he wanted, to talk to him that let these people surrender. But we realized that I think he was under siege by his own people. These people he called these guards and so forth. So we had no option after that. We had to storm the palace and get these terrorists. And that is what we did. At least 4 politicians visited the seat of the kingdom and later returned saying there was a problem of communication between government and the Omusinga. NTV has ascertained that 46 people were killed in the attack and 139 arrested. 2 soldiers were also injured in this attack.
Museveni bw'amala okukola effujjo lino okutta abasajja n'abakazi mu Bwakabaka bwa Rwenzururu yalagira basigalamu bonna ne abakwata ne kabaka waabo ne bamutwala mu nkomyo. Naye mmwe muwulira abantu 47 batta abantu abasukka mu 1300 era babazika mu mass graves. Ba making sure kino kiddamu ba making sure nti mu Bwakabaka bwa Rwenzururu Kasese omuntu yenna eyayina recording ekifaananyi kyonna nga yakikuba still photo video ng'agirina bamufeffetta bonna ne babakwata. Abasobola okuddukako ne footage omu baliko omwo nakate baddanga. Abasigadde bonna babaggyako footage ebifaananyi na buli kimu. Wabula ne babatuuza ne babakompromisinga okuwa obujulizi n'okujja byonna obujulizi bwali buluma Museveni engeri gye yakolamu mu Masaka y'Obwakabaka bwa Rwenzururu. Era mwenna bali abamanyi ebintu by'e Kasese, Museveni yalagira ba RDC, ba RCC, ba Army Commander, ba DPC bonna obutakkiriza muntu yenna kukozesa kintu kyonna kiyitibwa drones zino ez'omu bbanga zino ezaali zifuuse mu Uganda nga buli omu waliwo drone bagitambuza ku mbaga buli kimu. Toba muntu yenna akwata drone n'agyebungiriza mu Bwakabaka bwaki bwa Rwenzururu okulaba ekifaayo na buli kimu ekyatuukawo. In fact, yateekawo netteeka titakkiriza kintu kyonna kiyitibwa drone kyonna kwetu kubanga bannamawulire aba international medias bali basobola okusindika drone okufuna footage oyo n'akiganda kyonna. Kyobula ne kati temusobola kufuna update efa mu Bwakabaka bwaki bwa Rwenzururu. Kati kye yakola n'asooka akwata bonna n'abateeka mu kkomera n'abanyigiriza mpaka ne bakkiriza nti be baakola ensobi. N'akwata n'owekitiibwa Charles Wesley Mumbere n'amunyigiriza mpaka lwe yakkiriza nti yakola ensobi. N'afuna konsenti zaabwe bonna n'aziwa Marijani Black. Marijani Black n'asinzira okwo ku konsenti ze yafuna ne fayiro zonna ze yakola ng'omuntu fikisa ne bazikwata ne baziteeka ehege ne bateeka omusango ku Bwakabaka bwani bwa Rwenzururu nti be bali mu bukyamu era tewali bujulizi bwonna buluma nti Museveni yali mu Masaka eyo bali ba defending national security buli kimu. Era n'ateekawo ku betuyita ba court clerks bonna mu eyo Hague court n'abalala ba spy network ku system ye nga ye. Tewaba muntu yenna asobola kujja kuleeta musango gwonna gulete Hague kubanga yateekayo dde ekijinji nga fixa. Yensonga lwaki bonna abali bagezezzaako otwalayo musango baakomanga ku kisaawe Entebbe ale baatuukanga Netherlands nga tewali fayiro esobola kuyingira Hague kubanga Marijani Black the fixer Black Widow yali amaze otteekayo ekibulooka on behalf of Museveni. Yensonga lwaki abantu b'e Rwenzururu baafa bwe batyo nga buli kimu Marijani Black amaze okifixinga buli kimu kyonna ne kikomaawo. Ndozo kitegedde. Ekyo nga mmaze kitegeera nakati bakyanoonya baani abasingaza real information about the massacre of Kasese kubanga Museveni akyayagala intelligence okulaba tebayo muntu n'omu asobola kuva mu Bwakabaka bwa Rwenzururu ng'agenda kwolekera Hague kuwayo kintu kyonna olw'omukyala ateekayo buli kimu. N'abulookinga byonna buli kimu n'akibulookinga n'aba nga tewali access ekola ki etuukayo. Ompulira bulungi nnyo buli yakwata ekifaananyi akatambi konna munnamawulire abasobola okufuna info ne badduka badda Congo gye baddeeyo era ne bateekawo etteeka teri muntu yenna agenda ssaka mawulire gakwatagana ku Bwakabaka bwa Rwenzururu up to now. Ekyo Marijani Black fixer n'akikola ne kiggwa. Museveni bw'amala okulaba nga omukazi ono amukoledde omulimu mulungi nnyo ensimbi n'ayiwa mpitirivu. N'ayiwa ssente empya n'enkadde omukyala n'asavuwalinga nga ssente afunye empya n'enkadde. Yalina genda maaso kufuuka Black Widow. Eri Nabbubi gye mba nnyonnyodde
erimbi bira bya America Brazil n'afuka black nga tayagala muntu yenna akwata government ya Museveni wadde okujoogerako ekintu. Tugenze maaso. Bw'amala okukola emirimu egyo ng'agifikisinze bulungi kyobula Museveni abadde so reluctant ng'akimanyi tewali muntu asobola mukwatako globally. He was so reluctant ng'akimanyi the Black Widow fixer Marijani Black so jali. Kati bw'amala mu fixingira ebintu byonna Museveni n'agamba kati kankuwa omulimu omulala. Museveni na instructing omukyalo ono okutereza economic strategies za Uganda both local and international. Ulina bulungi nnyo. Museveni bw'amala okulaba omukyalo ng'akolera n'amuwa omulimu omulala ogw'okutereza economic strategies za government ye both local ne mu Uganda. Omukyalo okuba nti abadde international lawyer ngera ina contacts n'asalawo okugula ekkubo lya Uganda mu Europe ne mu nsi endala okutundayo ebyamaguzi byabwe bya Uganda naye ng'ebyamaguzi ebyo era bya First Family n'endagaano yasembi y'okukolebwa yakoledde wano mu mwezi ogw'olubereberye guno nga bagenda tundayo ebyennyanja bya Uganda eby'empuuta. Endagaano nagibasomedde wano era Marijani Black yagirimu Black Widow. So namugamba akole economic strategies okutunda ebintu bya Uganda katale ka Bulaaya ne mu nsi endala. Omukyalo no mulimu n'agukola bulungi ng'akozesa contacts ze. Mwenna mbadde mwebuuza ani yatandikawo ekitongole kye bayita Uganda Invest Money Expo. Mubadde mwebuuza ani yatandikawo ekitongole kye bayita Uganda Harvest Money Expo. Uganda Harvest Money Expo omukyalo Marijani Black yakitandikawo nga yabiwako ebitongole bya gavumenti okuli ekya New Vision n'ebitongole bya gavumenti ebirala okumuyamba okutandikawo ekitongole kino. Ng'ekitongole kino kibadde kiteeka emyoleso ennamboole egy'obulimi ey'obusuubuzi ejja buli kimu nga kigitegeka ng'omukyalo ono yakola kijakirimu. Emyoleso gino gibadde gireeta abantu okuva mu Europe ne mu nsi ne mu Africa nga bannayuganda boolesa ebintu bye n'abazungu ne baleeta ebintu byabwe. Ekyo olwo omukyalo yakikola. Kati omwoleso guno ennaku zino baguteekerateekerawa Namboole omukyalo ono yagulimu nga ssente almost zonna ezivaamu ez'okuyingira okusasula okuyingira abagenda okota myoleso egyo ssente zizenga omuntu wabula bo bano aba state baagala okutunda ebintu byabwe ku world market ddala mu Europe. Awo ye aba ataddiza Mukama Museveni ng'ebintu bye bikoze eki bigenze katale ka Europe guno omulimu yabadde agukola era nga fixa. Mutegedde Uganda Harvest Money Expo ani yagiteeka tebakugamba nti yali gundi yali wa New Vision ono Omunyarwanda. Tebakubaga nti yeye no ono Marijani Black yali babega okutandika ekintu kino. Kabushenga yambako buyambi ono omukyala Marijani Black ng'akozesa New Vision kubanga yali order from above. Kyobula ne Kabushenga yagaggawala nnyo during this time around ng'ebintu bino bakoledde ssente. Mwoleso gwasokera Namboole kati gubeera kolera era guno atera okubeerayo. Omukyalo ono yakola ki yakontrolinga ebintu bino byonna Marijani Black yabikontrolinga. Kati omukyalo ono gwe mubadde temumanyi briefly yabadde ablocking ebintu byonna ebikwatagana ku data erinene wa Museveni across the globe. Kati nezireta Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayingira buli sekita n'atandika okusumulula buli kimu. Kyobula Museveni aye ssente mu diaspora yabagamba awulira diffuse nga amanyi kikyalwana.
Obo no buzibu olabanga agamba I don't care about the Europeans awulira nnugu kubanga ekintu mwakyabiza era omukazi ali mu kutya nti twapenetrate nze tutya okutuuka mu EU Parliament ekisinga okutiisa Marijani Bulaka nti bulijjo abadde awaayo information nga tekwatagana ne Information National Platform gyewaayo. EU eina information indala bweji comparing ne Marijani Bulaka, they are totally different information. That means yali akola backing nga backing am 7 but the real evidence ekola chi weri na America eina information ya mirundi ebireba kibadde nga information bayine eno tebala information yes ngati president yasoka na ba chapter leaders across the globe ngemimu ya ba chapter leaders abali kwa rahali bali no kuyingira mu office yo nesera mu gwanga lyonna okubategeza information yobo wanfu information entufu yino gwe gwali omugaso gwa ba chapter leaders across the globe Museveni alyo kavuga bali nabagula nabamala bwa nabagula demonstration ezesala across the globe nga kiki amazo okuba diffusinga nkugambe impact oba buvunazo ba chapter leaders bonna bwali kuyingira buli office yonna esalawo okugitegeza nti information gye mulina nfu information entuufu yino kati Europe yamaze nefuna information entuufu oludho bade balina ebalaba ne Museveni ayita omuntu terrorist kati ate omuzungu tayera kula kigambo kye bayita terrorist era mu denero bwe yayita obwakabaka nti bali ba terrorist kyovula Museveni era bwe yagambye nti oagambe oliemu agambe nti Kyagulanyi byayogera bigenda muguziswako omusango gwaki ogwokulya mu nsi y'olukwe oba ogwa treason kubanga tebabede shocked information eri Hege kati sawa zino eyawukana Marijani Black information yagenze mu EU Parliament eyawukana Marijani Black Hege eri mu International Criminal Court batandika okufuna information ng'eyawukana ne kuje kyetwalanga mawu kyetwalanga mawu okebera ku kiswa kye kiswa tekibuuka nga tebamanyi kumbe ekiswa kyali kitandise okubuuka bulijjo mwebuuza kyekitwala mawe Hege nga mawe amugamba nti waayi eno bye mutugamba nga birala information gitufuna wano ngandala soko mawe agenda otuuka eringa maama abaana ekiso batandise kibuukisa enswa zibuuka kyekibadde nga kitwala mawe Hege okebera ku kiswa tekibuuka kati Marijani Bulaka tasobola kuyimira mu parliament ya EU ku defendinga nga bali balina information entuufu zamutegedde kati y'omukyala gomba temanyi ate ono just tumutegedde nti ali mu EU wano Museveni alina abantu ekikulu ekyo bangi yensonga lwaki mbagambye accountability y'olukinana teriiwo Marijani Black yagifixinga assassination zonna eziri mu Uganda temufunangako information oba postmortem z'abantu abo fixa waali the 1994 genocide fixa waali the Congo genocide okujjako mu butu n'ebyagenda the fixa waali M20 films anje baddekola nga the fixa waali tebanyega South Sudan nga defendinga wane Tanzania kalwa kabadde ne batta abantu fixa nga ayingirawo in the districts nga temumanyi nga fixinga buli kimu nezireta mitembo atayagala kumanya nayawuluza oluwombo lwonna n'aluyuwa wali kati muganda wange gw'otalo olwanyu olumanyi comrade osiba ku TikTok ng'otokomoka omugambo bwe lutalo obadde olwana
naye obadde olulwana nga president yalwana directly indirectly. President natuuka n'okuva okutuma nti atuma gundi n'atandika okwerumbira yekka. If you can recall, president yatandikira okutambula nga atambula n'atuuka okutambula Amerika yonna nga talina muntu gw'ategeeza nti nnyingidde Amerika. Nayingira Bungereza nga talina kugamba nti nnyingidde Bungereza. Ng'abantu bonna atandise okutegeera waliwo ekiwunya n'akitegeera. Kyenava mbaga nti tuli mu revolution, tetuli mu politics. Mitembo yakimanya nti tuli mu revolution, abantu bangi nnyo bakolera Nyandwe on all levels. N'agamba no, I have to engage I myself. So mutono bade mulante mumanyi yensonga lwaki lwensi gyokukola live wano sooka kwebaza abaana bakola video zino kyokola tokimanyi nti kyamaanyi nnyo. Kyokola tokimanyi nti kyamaanyi nnyo. Kati baganda bange mwenna nandisuubidde essaawa zino ba MOP ba kansala okutandika okuteeka ku posi ku bibanja byabwe who is Marijani Black. So never okola post MOP wana nobuza who is Marijani Black so in Uganda internal and foreign affairs businesses. Bajja kugamba is the ambassador, but check the history and the records. Ekinyiza Museveni akimanyi nti omuswagu yeyo ona abadde muziziko gw'amaanyi nnyo. Ne mwandirwanye ne musiige evvu ne mukola mutya nga temunnajja Marijani Black. Ekirungi munda Uganda obutuuze bwabwe yabusuulawo sinta kyali mudaaki. Lwaki? Yafuna sente nnyingi nnyo ng'ate omuzungu akubuuza income ne expenditure obugagga obugyewa nga tasobola kwanukula. N'agamba akansigala eno saagala kunningiza. Yajja mwana muto. Kati woli embata nteri ku TV Kyagulanyi yadduse abapabire yadduse bagenze kusikinga asayiramu. Ani yafunira Museveni ne banne bonna asayiramu yali Marijani Black fixer the Black Widow. So mwogera bigambo ku TV zammwe ne ku radio zammwe ne ku social media platforms zammwe kubanga temanyi history. Ffe tuli wano kwambula Museveni okuva ku empaka ku zeebi. Era ni information tujja gitanga buli lunaku nga twambula Museveni. Yensonga lwaki abadde solida kitanti mu Africa yite embata ze according to elections we are free and fair. Nasolozo musolo mitwale etano muli bameka nti bali 10 nabo wasene bagenda. African Union, European Union berera mwana mwe kwezereza wasene zibanizo, but this time around bagenzo kulanga baswala mpaka tusoka tukidde bali. Kati mwenna mwina genda ku European Commission kati yeine ekintu kino kiriko kikola decision era yonna action decision egenda okuliwa ku Museveni erina kuva mu European Commission. Bwiva mu European Commission ejja genda Hague mu Geneva bagende no batulimba ekitufu kikino. Yensonga wa NRM ategeera amanyi atya nnyo Kyagulanyi. Owa NRM gwe batwala ku muddo ng'embuzi ku makya ng'etya omusulu naye ng'evuddewo ng'ekkuse olw'eggulo yaavuma Kyagulanyi. Nkakuddiremu owa NRM amaanyi ga Kyagulanyi ne wabatuusizza tayogera asirika kasajja nno katuli bubi. Meeting after meeting kati bana bajja ku social media kabere simanyi Emmanuel Dombo simanyi bajja ku CBS they don't know bafu tibamanyi tebali munda omusajja bali munga ntunuka. Eno information togenda gisa ku TV ndala togenda gisanga ku radio toli bagenda gikuwa okujja ku wano kwero BSTV ne kuba comrades kati abamu bakola research. Era ndi musanyufu nnyo baana baganda bange mwenna bakola research ne mufuluma information mwe bali nnyo mwe balire ddala.
Yesu kwa china bagamba nze stitching mu video ya muntu gyaba akoze nga wachuka chuka as long as temundu agitunuliza Museveni. Oba kyoyogedde kituufu ng'okitunuliza Museveni nze ngenda nakyo. Oba kifunga kiri against Museveni ngenda nakyo. Yengeri gye najja mu struggle kubanga nze buli muntu kyafulumya nga kikuba Museveni ngenda nakyo. Gw'osanga ng'ate tukuba Museveni nga kyemwogedde kikyamu oyo manya akolera ani? Akolera Nyandwe. Kati baneedoza mutegedde, omukyala mutegedde, kati mwena ba MP, ba kansala, bannabyabufuzi, bannankyukakyuka wawudova mutegedde. Omukyala abadde akoledde Museveni emizannyo okuva mu 80s ng'akola ebintu ebyo. Kakasajja ne katta abantu okuva mu myaka 1960 teri akanyegako. Akasajja ne kasiga Amini obutwa teri akanyegako. Akasajja ne kagenda ne katta abantu teri akanyegako. Ne kagenda kasettinga Kibweteri ne kasettinga ne badda teri amonyegako. N'agenda mu Northern Uganda n'atembula teri amonyegako. N'akulitinga alisira kwene teri amonyegako. Oda akasajja ne kagenda ne katta abantu miliyoni teri akanyegako. Wabula bwe badda ku TV babuza lwaki abanopo bagenda okusaba asayiramu. Museveni teyagisaba. Jere teyagisaba. Muhoozi teyagisaba. Abaana ba Museveni tebagisaba. Lwakana Lugunda amama Mbabazi Luchikaire simanyi baani bonna ba historicals ono omukazi bakoleranga pepa wakamyaka gy'ekinaana. Kubanga that time Museveni baali tebalina kibamanyi nti you can seek asylum anywhere so that you can be protected against prostitution back away in the country. Nobody knew about that until Marjan Black comes in to serve Museveni. Ndozo mulamuza omulimu Kyagulanyi gwakoze kibadde kizibu nnyo okuyuza Museveni. Kati buli akola video ngenda basaba omukyalo tumwennaku okutuuka ku Mande. Olwalwa mukaaga musulenga mu postinze. Abakola video muzikole. Olwe Sande musulenga mukole ekintu kye kimu ku social media platform za mwezona. Omukyalo nagenda kulwako wanywa amazzi era mugenda kuulira nti takyalabikirako wantu wonna. Ne ku embassy mwe n'abantu abali Brussels abasobola okugenda okwekalakasa ku embassy ya Uganda, please do it. Information mugifunye ate mu ddoboozi lye ng'akonfaminga bye yakolanga. Greediness eyamulesawo citizenship ye n'asalawo abeesinge mu Uganda kubanga itasobola ku accountingira ku ssente z'afunye mu Uganda nga Museveni azimuwadde. After fixing all Museveni's problems, she's fucking rich. Marjan Black, this message goes to you direct. Currently you are Ugandan. You denounce your Dutch citizenship due to the fact you have been serving Museveni all along. Separately, nobody knew about it. But as time goes on, now the information is out. We know who the hell are you. Your mother, you a lawyer, you know all the crimes Museveni has committed in Eastern Central Africa, but in Uganda in particular. Museveni has killed millions of Ugandans. You have been protecting him, consuming blood money, because you have been backing the blood sucker. Imagine you have children as you have grandchildren. Many Ugandans have been killed, but you've been quite eating money, enjoying life. But many people have lost their life in Uganda because we're enjoying life, defending Museveni. It is high time to abandon Museveni. Because if the world turns against you, you will be among the people who are going to be prostituted in the International Criminal Court because records are there. Marjan Black, whenever you are, I'm known as Lumbuya Fred, a Ugandan national based here in Turkey, a freedom fighter. I'm informing you with immediate effect, abandon Museveni and repent with immediate effect. Fail to do so, you are going to be among the people who are going to be prostituted in the crimes of humanity because you have been backing the terrorists who are terrorized Eastern Central Africa.
The man had killed people in Somalia. The man had killed people in Kenya. The man had killed people in Tanzania, Burundi, Rwanda, Congo, as well in South Sudan. Millions in Uganda are missing, but seated in Brussels, enjoying the taxpayers' money, enjoying the blood money. Ugandans are suffering. The man is killing people. You are quiet. You reach to the extent of abandoning your own motherland to serve Museveni the dictator. Shame upon you, Marjan Black. Consuming blood money against the Ugandans. When you go back in your room, sit near your mirror, look into yourself, rewind your minds since 1980s up to date, and start recall all the crimes Museveni has committed, and you have been defending him. You think the families of those people Museveni killed, where are they right now? You know it clear that Museveni is not a Ugandan. It's his own record, but you are quiet, enjoying money, defending him and his family. You think Ugandans are stupid? Because they had no information about you. You have been working silently. Nobody knew about you. Right now the information is out. We are going to expose you. And as I speak right now, your life is in danger. Because you too, you might end up in Hague, where you have been filing files defending Museveni, but indigenous Ugandans all over the world are suffering because of you. If it wasn't you, Museveni had been already arrested and taken to jail where he's supposed to be. Museveni is not a human being. You can't kill innocent Ugandans who served you. But you are enjoying money. You are enjoying the blood money at your age. Please abandon the man before it's too late, because we are going to expose you. Since 1980s, you have been defending the serial killer, eating blood money. Does UN knows about the records? Does NATO knows that you have been backing the killer? You used the UN offices in Nairobi to rescue Museveni and his family, which family is torturing and killing innocent Ugandans, including Museveni. Many people lost their lives in Rwanda. You defended Museveni. People lost their lives in Congo. You defended Museveni. People are still losing their lives in South Sudan. You are defending Museveni. People lost their lives in Luwelo Triangle and during the NRA, National Resistance Army War, which claimed almost 1.5 indigenous Uganda. You're defending Museveni. As we speak, many people have been killed during elections. You defended Museveni. But unfortunately, Robert Kyagulanyi Ssentamu with national platform, they have exposed you. You have been working underground smartly. Nobody knew about you, but unfortunately, we are the young generation. We can speak and we shall expose you. I'm calling upon all Ugandans in diaspora, especially in European Union. Please, you should organize a huge demonstration demanding that Marjan Black must be sent back in Uganda and she must face the courts of law by defending the criminal regime in Uganda, which has claimed millions of lives in Uganda. Unfortunately, that lady doesn't know. She knows that Museveni is not a Ugandan. He had ruled Uganda for 40 years, killing innocent Uganda, but she was quiet, defending him. The UN is supposed to protect the innocent people, but you protected the serial killer Museveni and his family all along, enjoying the taxpayers' money. Shame upon you. God will punish you and will punish your family too and your grandchildren. Good enough the world knows you.
can't even imagine. As we speak right now, there are so many Ugandans who have scattered all over the world seeking for asylum or seeking for refugee due to the political instabilities in the country, but you're quiet. At the same time, you have been fighting different blocks in migration offices across Europe, blocking Ugandans from seeking asylum in those countries because you want them to be deported back to Uganda, which countries now is uncontrollable due to the fact that I've been defending the serial killer. For God and my country, I call it a day. But God will punish you, the Black Widow, or the Fixer, Marijan Black. So, wherever you are, you'll get this message. Mukama bakumira takumira mpera, akatambi nkamaliriza era nkatadde. Yoyo mukyala. Abadde ali mu ngalo za Museveni emyaka gyonna. Emugo omusajja gwe batanyenya akabadde ki? Yoyo mukyala. Bwe mba muna kyemumanja, ogwanikoze. Buno butambi buli birayo emyaka gyonna si bujjaayo. Mukama bakuumire.